then now releasing a program now. First and foremost, but is sober why program nga sinaba kusooka kweyambula eri bantu kubanga abantu nina abawagizi bangi okwetooloola eggwanga abange si ba Facebook nti n'abafollowers n'abantu benakwata ababadde baagala okumanya brand. So lwaki nti nvuddeyo abantu okubalaga nti ndi mulamu era nakomyewo era nja kusobola okutandikira nakoma n'abo abalimu okutambula nabo. This time around we need to change people's lives. Si bino byanjokyayo kubanga era abantu benakoma nga njokeza basanza bakyaliga mu bagamba okutereera. So this time around obadde njagala nnyo twetaagamu ekintu okugamba nti Mr. Brand why nange kafoloti kange kano netaagamu. So eyo ekyokusibwa sikimanyiiko era nakiba nyunyula era nemba nikola flight naye abamanyi ezo ensi eziri advance bwokwatibwa bwoti si bye bino ebyaffe mbukubirako kwafande gundi okusumanya nti bandaba kiri ebyeri byakulabisa paka kuwulira bubi oshigira. So omuntu bino si byeno byakugamba era omuntu wagamba ekintu wali byo bikyukamu. Eso mbadde nsaba bannayuganda lekenga kutwala ate nze nina ebintu bingi bantu mweti singamba wawaaka wange omuteekaku pages zammwe ayinza n'okutwala omwaka mulala nga taweedumu. N'ebyo ebintu tebiragibwa. Abantu balaga bibi boogera kino boogera kiri okitegera. Nze muntu omu eyalaga bannamawulire nti omuntu abeeramu bikusente naye ate bannamawulire tebabeeramu. Bannamawulire baagenda ne bana abantu ab'emitwalo 3 mukasajja mukateekebwa naye ng'ate nze nali ntaddewo ne saako eyali esobola okubakwatako nga bannamawulire okitegera. Ngamba munnamawulire omuntu akugamba atya n'osula ne kamera mu kiraabu mu mitwalo 5 gwe mukazi toyina mukazi toyiteekako ebintu ebyo bajja buzimawulire nga bw'olaba bwe tutadde obuntu buno wano abantu bwe bataddewo kamera zaabwe okitegera. They never went to police kuba baabayita even the CID ne bavaayo. Nze nalipotingira omwaka mulamba paka bwe basazamu bondi yange nga nze kennyini nze nevaasinga kubanga abakikola kuswaza kuteeka wansi erinnya lyange. Naye mu ebyo byonna siina lwaki nti mbyogerako nze ntambula ngendawa mu maaso. Kitekedde bulungi. Brian, walina projects nyingi nnyo nga tonnagenda nga tonnabomba ezimu ku ezo ezaali mu bifo ebyenjawulo but abannayuganda bangi tebamanya bintu bino ebyasokoddemu kubomba kitegeezo bawadduka nga tonnanga nti abantu basinga nkugamba nga ebabyogeranga nanda kati nedda manyi let me tell you omuntu yenna omunnamawulire alina credible source okyegera bulungi. Nze njagala okulaga passport yange we nayita okyegera bulungi nja kujiwa omuntu omu agibalage. Nayita ku kisaawe nayitawo ennaku z'omwezi zaali 22 epo nengenda nga tewali nayita ku kisaawe era mpise ku kisaawe nga kyaffe Entebbe siina we nali mpise wantu walala nti oba ate kino basinga bagamba wayita Kenya. Ate nze Kenya nga nayitayo wankugambye nina gundi ekulaga nga bwano immigration ekulaga exit ng'ofuluma ne budda. Ate n'ekirala bwe nandibadde nina omusango okyegera bulungi wano mwasooka okulaba banners nga mbagamba ngenda kudda otegera. I think ndowooza bandibadde babagamba nti oba omusajja oyo ali bwati ne bwati ate ne wano security is not weak. Ne Kenya gyogamba gyoyita borders tuyina abakuuma amajja agakuuma wonna omuntu yenna kino kankibasomese bw'oba olina omusango mu ggwanga they red flag you tuyina woyita okujjako nga obanga olinamu amajadu. Naye nze si ekyo kyo natambula bulungi nayita ku kisaawe nengenda nempumula era paka we natuusa okukomawo kigedde bulungi. So twogere ku projects zawaleka mu bifo ebyenjawulo. For example ku Hoima Road okwo walinako acres nyingi nnyo ez'ettaka. Twogere ku that is Busungi. Twogere ku wano ku musajja alumba ekizimbe eky'amanyi nga bagamba muno wayita nakisasula ne rent yali aganye. Projects ezo zonna zaakomawa era allegations z'ettaka ezo. Essaawa zino kanso nkubira essimu nkubuulize landlord waakyo oba nkusindikawo kati ku musajja alumba. Gwani yagamba ntino eyo flat ejiraba ebbanga lyemazeewo eyinza n'okuba ekusinga obukulu.
Sebunze Mathias. Hello? Oli kumbaga road waka. Owaye soko nyunyuli bano ndi ku TV ndi kuba mawulire bali bagamba mbusimanya awo nali mpangisaawo ne renti yali aganye sebo kizimbe ekyo kya owe kizimbe ekyo sebo kyali munne ndi waneno kuba mawulire sebo era badde njagana basi ndikawo gabategeere naye tekyetaagisa kukubidde bukubizi simu bategeera ani nannyini kizimbe omanyi bantu bano beegeziwaza sebo sula bulungi ine kyakyoga twagala ku project z'ebusungu ezo era sitibadde osoose kuŋŋamba nze kumenyera ku kimu kyoŋŋamba kinkunyonyola ekyegedde bulungi ekyo ekizimbe n'essaawa zino bw'oyitawo yasulaka yasula ewasemba kitegeera bamuyita Mathias kitegedde essaawa zino kiri wali ku musajja alonda kati ebintu ebimu bannayuganda kyenjagala obagamba ebyo ebintu biba byange enganze gwe mba n'ekizimbe tekikugasa kebe n'emmotoka eno iba tekugasa kikugasa kye 10 kyenkuwadde n'otwalirako omwana n'afuna ekyokulya. You get my point? Bino byonna tubiveemu ebyo iga amawulire ago wega temulina ogassa ebbali ago tugendenga ne kiri Brian otuyambye otya kubanga embeera ebatwala ogamba simanya bagamba malisi simanya ebyo ebyo ebintu bigenda baleta